tattoos ne zeefaanaanyiriza. Naye kale abasinga okumumanya ennyo tumumanyidde ng'ajja ku stage ajja ne material n'akola olugoye awo n'ayambaza omwana. Yatungirawo kulaga edduba ekyambalo yaleze mu Uganda mu 90 is it 5 akati saaliwo bannaayi somako soma read nsonyiwa nja kusoma read yakwatibwa police afanye twa statement lwakyakutte Latif naye yakwatibwa mu frakasi y'okukwata ab'ebyambalo. Now okusinziira ku Twitter ya Bobi Wine agamba bagenze that was yesterday, today marks 30 days since our brother celebrated fashion designer Latif Madoi was arrested and detained for no crime whatsoever except designing clothes for me and other Ugandans. This afternoon we checked on him at Kasangat government prison. His greatest pain was having to lose his dreadlocked hair, which he had grown for 17 years. They also took away many of his machines and nebirala bingi. Omanye ensonga lwaki bagamba abarasta bantu bakakamu batya kukomera kubasalako dreads. Kumujjako dreads ze. Kati eyo pain omuntu asobola ogikubulira egundi detach wa galaxy. Ekyo kisobola okumuleetera okutuuka n'okulwala paka kufa. Myaka 17. Abarasta kyanga abarasta nga mukaka abarasta abantu bala abarasta since they are not human beings nti omulinyako n'ogenda tayagala kukola fujjo tayagala yingira kukomera mu musalako nviiri. Kibi nnyo naye kale ebyo so mpe ku gundi eyo gundi ya Salvador Ozambe yakoze atya